Abaganda baagera nti emiti emityo gye gikomeza ekibira n'olw'ensonga eyo abaana batwalibwa okubeera eggwanga ery'enkya. Bano be bamu ku bantu abeetaagisa okukuuma obutasituusibwako bulabe omuli okunyigirizibwa n'okuyingizibwa mu bikolwa ebyekko awamu n'okutulugunyizibwa okwa buli ngeri. Wano Moses Binoga akuliddemu ekiibinja ky'okulwanyisa ebikolwa by'okutulugunya abaana ku mitimbagano ategeezezza WBS TV nti newankubadde nga mu Uganda tewannavaayo alipoota eraga nti waliwo omwana yenna atulugunyizibwa mu ngeri eno, ebikolwa bino birina okukoma bunnambiro kuba byeyongedde mu mawanga naddala ag'Ebulaaya. Njagala kukozesa omukisa guno okubuulira Abannayuganda nti waliwo obulabe obuliwo okusinziira ku ebintu ebikwatagana ku nkolagana ey'omutimbagano gwa kompyuta, nti waliwo obulabe obuyinza okutuusibwa ku baana nga bafuna ebifaananyi ebyabato bannaabwe ebiri nga bali bwereere oba nga abaana abo bakulusanyizibwa. So embeera eno ereetera abaana abafuna mu ngeri eyo abalala okugyamu omuze okufuna omuze ogwakaagala okulaba ebifaananyi eby'obuseegu n'ogwokwagala okubeera nti basobola okukulusanya bannaabwe ne babeera nti basobola okukulusanya bannaabwe, oba n'abantu ababaweereza ebifaananyi bino okubeera nti bayinza okubagoberera ne babatuusaako obulabe. Ffenna tubeere nti waliwo tukwataganira wamu, tubeere nti tusobola okutegeera obulabe buno n'engeri gye tuyinza okubuuliriza ku nsonga zino. So twagala n'okukubiriza abantu bonna, abazadde, abantu bonna abalabirira abaana, babeere nti bongera okubuulirira abaana, babeere nti bekengeera bye balaba ku kompyuta, kubanga ebisinga n'abantu be basisinkana ku kompyuta, kuba abamu babeera balabe bayinza okubatuusako obulabe oba okubateekamu endowooza enkyamu eyinza okubafuula ab'obulabe mu sosaate yaabwe. Noga bw'ati alabudde abantu bonna okwetoloola eggwanga okwewalwa ebikolwa nga bino era akkaatiriza ng'amateeka bwe katagenda kulonzalonza wadde okuttira omuntu yenna ku liiso. Kati n'okwagala okuwooninga abo bonna abaweereza ebifaananyi eby'engeri eno eby'obuseegu nti waliwo amateeka agayinza okubakwata era we baba bakwatiddwa, kuba kati tulina sisitemu esobola okuba twesinga, basobola okuvunaanibwa ne basibibwa emyaka 15. So bakyewale kubanga si kirungi. Bino gayongeddeko nti minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga n'ebitongole ebirala tebiyinza kulwanyisa bikolwa bino bwannamunigina, wabula basaba abaana, abasomesa wamu n'abazadde okwenyigira mu kawefube eno basobole okutaasa abaana b'eggwanga. Bwe baba nti bafuna ebifaananyi bino eby'obuseegu balipootinge, tubeere nti tusobola okubiwulirizaako, ate babyewale, nabo babyewale, n'abazadde babeere nabo n'abasomesa bagezaako okwongera okubeera nti bagaidinga abaana tulabe kufuna abaana aboononefu mu ndowooza oba abaana abayinza okutuusa ku bantu bannaabwe obutemu. Era kyekimu bataddewo n'ennamba 116 omuntu yenna gy'asobola okukubako okusobola okuloopa oba okuloopera bekikwatako omuntu aba yeenyigidde mu bikolwa ebyo oba okuyamba oyo gwe baba babituusizzaako.